This program contains content that may not be suitable for viewers under the age of 18. Viewer discretion is advised. New Vision at 40 presents Makoma live in concert. After 25 years, the legendary group returns for a night of timeless worship and praise. Friday, 6th March, Kololo Independence Grounds. Dial *252*4# to buy tickets. Tickets go for 50k general, 150k VIP, and VVIP at 250k. For table reservations, call 0758961166. No tickets will be sold at the gate. Don't miss it. Makoma live in concert. Sponsored by Pacific Events, Lion Records. Wano kumulangira interiors ebyo betukola furniture webbe furniture wa class kwayagala enyumba ebere furnished enyume bulungi nnyo tukwe ku magezi ga interior designing enyumba yeveyo bulungi obere ne space eri majestic eri magnificent at affordable prices tukirire Mulangira Interiors. Ari ruzungu kadera zuku tujikole sawa namba ruzungu. Ruzungu tugenda muza kujere kutoka ntoko ndimbuzi ndempuno arabura babaddi abakyala wale somuyiro mwenye mbuto katonda ya chembuto genda weji waminge yabaweereza buno bukeke obutini singa babu mutwale bamusonseka mukamwa bwonna n'abufulumiza mu nnyindo sakibwa ina guno omuggo gwa Musa white star premium detergent waliwo wanangalie munda yakasajja kasendi kalimba banange sendi banange kwata akantu kambaye naye kojja kabaya yafunira ddala ssente naye ssente kintu kikulu oyo mugaggawo bwe muwemula bwe muwemula lona kuba alwana ebimu n'abindekamu teekaawo n'okafiira mu bufiizi yambala akantu kano okubya ekisweti shaati bino ebisaati obigula wa simanyi era obigula n'eddodo byabbeeyi bino bakazi babimpa bano abatugula kabaya bakyakugula ate lwaki ndya muki. So welcome to yet another edition of Kasuku Live. Olunaku olwaleero ndi ne kojja Kabaya wano ku All Access Studios Najera omayika twasazeewo tudde wano tukolere ewaffe okitegedde tukoyo zunga okudde n'okudde eri n'emmeeza nno yiri gye twaguze twaguze egenda okukolebwako akantu abakozi ba Kasuku Live baaguze emmeeza kyekyo bo nga bo beekozeemu omulimu kye baawadde kampuni emmeeza eringa ya bbaasa era omuganda agamba nti ebintu kuyambagana paadi ekwatiramu n'obutuuliro ekyo kiina kye kitwongerako eba achievement mu mulimu. Tutandike sewo tubozaawoza batuwadde emmeeza ogambye nti omuganda agamba ki ebintu kuyambagana paadi ekwatiramu obutuuliro naye woza nti senga yayina fitina senga yayina fitina nti nze eyo sijja kukwatayo singa abantu babeerawo bati naye ekisa naye bayiteko newange enyambooli mwe mwava olugero olwo so teri kikuweebwa kitono mu ntandikwa kyonna kitandika
gakowewa munno kituufu awalungi tewaba wammwe singa omuggo gusula mu nfidiko kyonna kye tuba tufunye tukiyozaayoza nesewo mpomesa oluganda ogwo osaana kugenda mu ngule ya Simba nsaana ngule ogenda owangula engule ya Simba era nze muntu yenna ali mpita mu mpaka z'oluganda nja kuzeetabamu kuba tulutunze mu nsi yonna tulutunze mu nsi yonna batubanjaki Kabaya you've really made me happy today badde ndudde okusekamu ogamba otya sirina tabbu galiwo agali yeyewamu era okulonda bukyanga kuggwa tetulabagananga twasema olabagana nga tugenda mu kulonda esewo ne tubeerawo okulonda ne kutambula eggwanga ne libeera ku bunkenke bwe tutaalabako ne tuva mu kulonda kati ate tuzzeemu okusisinkana kubanga ensi buli weebanga teriimu butabanguko amagezi g'abantu gaba gakola ensi etambulira ku buyiiya ensi buli weetabanguka obuyiiya bw'abantu buggwawo buli muntu n'asigala ku kimu ntaasa nti obulamu so neebaza abavubuka mu byonna mu kalulu ke twayitamu nti tebeenyigira mu butabanguko tebeenyigira mu kutabangula nsi yaabwe ne bamanya n'ekituufu balina ekintu kye baakoowa mu bo balina ekintu kye baakoowa tobalaba nnabyekajja tinnamyala awo nga waliwo olutalo olugenda mu maaso ku social media olw'abageto nti tebaalonda Museveni ekintu kye yakyogedde mu butamanya oba kitambula mu butamanya bweweetegereza ennyo nti structure zonna ezaali eza ghetto zaali zigendereddwa mu bavubuka bano okufuna byakukola okwewala okwenyigira mu bintu by'okwokyawo ky'ebipiira akola effujjo munnanga ate kye baakoze ne batenyigira muki mu ffujjo so nsiimya nnyo abavubuka abo okubanga baakumya emirembe ne baagala ensi yaabwe ne tuyita bulungi mu kulonda kati kukola kati ensi tusigadde kukola kulaba kiddako leero oleese eddagala ki kuba kati tuli mu mwezi gwa laavu leero njagala twogere laavu Valentine February mwezi gwa laavu omwezi ogw'abaagalana nze nno naleeta eddagala lino erya size erikyusa size abaami gye bali nga takyalina size nga takyayenda misana ayenda kiro tasobola kweyambulira mukazi abalala beefuula abali mu laavu n'asooka n'amusiba akantu ku maaso ati aleme kumulaba naleeta akadagala kano aka size ate ne kateeka ku $5 nga buli muntu asobola okukagula kali ku $5 gyokka quick size jelly kati kano kakugezesa size ako kakyusa size yo n'ekyuka kahabo mu bbanga ki wiiki emu size ekyuka bw'oba okozesezza bulungi kati okakozesa otya okasiimuula busiimuuzi okesiimuula bwesiimuuzi quick size jelly ne kakyusa size yo ng'ate kahabo ka wano tukakola mu miti gyaffe gya wano tekalina side effect yonna tulina gudumala powder yakukuuma ng'olina amaanyi g'ekisajja naye wa $5 naleeta ebintu ebyo kubissa ku $5 bisobozesa buli omuntu abeere ng'alina access ekifuna kuba byaffe bikolebwa wano so Valentine eno wandibadde ogenda n'omwagalwawo notabanga bano abagole ab'ennaku zino abagole ye wali onyoddeko ku gundi oyo kugudumala nedda ate wali omumpaddeko ddagala ddungi nnyo wampa ku kali ak'okusiimuulako obusiimuuzi kakambwe ak'okusiimuula ako bakayita kabinika kaba ka mutwalo butereevu kaba ka mutwalo ako kagamba kayambira ddala ensonga omusajja yenna nga tolina maanyi ga kisajja oba tojjudde wandibadde ogenda mu mukwano ng'ojjudde omuntu ajjudde mu mukwano ye muntu alina amaanyi g'ekisajja ye muntu alinamu essente ye muntu alina okwagala biri bisatu oteekeddwa okuba n'amaanyi g'ekisajja oteekeddwa okuba ng'olinamu ssente oteekeddwa ng'olina okwagala naye waliwo kye basobola okugumiikirizaako nga kimu kyekyessente biri ebibiri bisobola okugenda ne baguma naye ekyessente obutakola ki
va tugamba abavubuka nti ebimu ku biremesezza abakyalo okufumbirwa era ebimu ku biremesezza abakyalo okubalaba ku lujja abakyalo ensangi zino naddala mu Kampala wano bali ku mudibo. Ebimu ku biremesezza abakyalo okufumbirwa banoonya bantu babamalira bizibu tebanoonya babaagala. Okitegeera omukyala tanoonya musajja gw'ayagala anoonya musajja n'amumalira bizibu. Kyova olaba abakyala bamanyi omuntu abawa yamwagala. Kakati teriyo musajja ali willing kwagala mukazi alina bizibu. Ati omusajja asooka kuwasa omukazi atalina ssente naye ng'akimanya ali mu mikono gy'abakadde be omukazi oyo. Era saavisi zonna abadde azifuna nga ye nga taliwo kola ki kusabiriza. Kati abatera tubagamba nti ku Valentine eno baako kyoyiga mu pulogulaamu eno nti mu bulamu ofokasinga nnyo n'osooka n'onoonya ssente gwe ng'omukyala. Genda mu mukwano nga togenzeeyo kukuwa. Kuba buli wogenda mu mukwano nga ofokasinze kukuwa oba ofuuse beega. Beega taweebwa kitiibwa. Kyova olaba abasajja bayisaamu amaaso n'akutwala ng'ekitagasa ne yeegatta naawe ng'alaga tafa nayo kubanga amanyi ebikusanyusa kukuwa. Tokkiriza musajja kukutonera iPhone olabe nti lyessanyu. Ndi kyamaanyi nnyo kyamaanyi nnyo. Omusajja kyamaanyi. No nedda. iPhone kati 17 yine milioni 7. Anti bwe banga ebikusanyusa ku mwagalwa oyo ebigulwa sente nnyingi. Gwe batoyina mukwano baggula buguzi. Okitegedde omusajja ku Valentine ateekeddwa kutonera ka sweet ka 10 akaletere mu box ennene bweti ogweri osansa abagenti tukirabanga. Akwagala akutonera sweet mutima ono ow'ennusu 5. Okitegera gye munaakoma abavubuka okugenda mu laavu ng'ekibatutteyo kubamalira bizibu byammwe bagenda kubatugira mu maloogi bagenda kubatugira mu mayumba. Toyingira laavu ng'ebigendererwa bye byakumalawo bizibu byo. Yingira laavu ng'ekikututteyo kwagala munno. Nkuwulira. Ekikututteyo kwagala munno. Yingira mu bufumbo nga weeteeseteese. Abaagala na kasuku ensangi zino bayingira mu bufumbo nga tebeeteeseteese. Omuganda agamba nti anaazina obulungi asooka kuyima. Ekigambo ekyo okuyima kitegeeza kuyimirira n'olowooza w'ogenda okutandikira obulamu. Buli woyingira obufumbo ng'obuyingira lwa audience abantu balina ebigambo lwaki kasuku oyo talina mukazi lwaki tawasa omusajja omukulu naye tebayinza kumanya kyofeesinga nga ggwe nga toli mu kamera. Tebasobola kumanya by'oyitamu nga ggwe. Tebasobola kumanya olina target ki nga nze nga ggwe. Obufumbo tebuliiko leeti kubuyingira. Naye obufumbo buyingire nga weeteeseteese. Ebisinza okuzza Africa emabega bateekamu abantu endowooza nti okkeera obuvunaanyizibwa kigaggawaza omuntu. Omuntu ebiseera bye yandibadde afokasinga kukola n'abimalira mu mukwano. Kakati omukwano guno buli w'ogwetabamu guzaala ebizibu. Bizibu ki? Muzaala abaana. Okuzaala abaana bizibu. Bizibu singa toyina solution yabyo. Bw'oba omuntu atalina fees ali mu bizibu. Kati ssaawa eno amuyina ali mu buvunaanyizibwa. Abantu beyunire Delta Cash. Ssaawa eno abakyala tebakyanyumirwa sekisi yadde kubanga baagenda mu bufumbo nga tebeetegese. Ebizibu byabasanga omwo ne gujja bagira. Okubasanga omwo batya? Teri kintu kiruma kasuku nga baana kukulabako buli ku makya ng'okoona nyaabwe n'ofuluma n'ogenda ne bakulira awaka nga bali mu mizigo egyo ng'ate obadde ovaawo ogenda okola buli lunaku. Kubanga abaana kino nno kigamba nnyo abasajja ekyokukola. Abasajja basaale nnyo mu kuyimirizawo omukwano oba ogumalawo. Nkigamba nnyo abasajja teri muntu agenda kukusaasira mbulamu nti lwaki walemererwa. Okitegeera kagibe mikwano gyo teri musajja wa myaka 5 alina munne ayinza muwula nga teyagaggawala taliiyo. Emyaka 5 omusajja emyaka 5 nga mwavu bano botera okulaba buloka baani abo bano bankeera kuba bukalu bwe bamusibira emitwalo aga bagenze luzira. Kubanga abasi wa kuvaayo talina gwatabbye kuba muli okumpi.
ne family yajinyiza abaana babakulizamu ebigambo nti kasirye namwekubako agule ewantu awo yagaana nga ne sente azirina kitamwe senga teyaŋŋaana kukola nze nali ntunda amanda nga gatambula ebiseera ebyo senga tetuli bwe tuti omusajja buli wokaddiira mu bwavu emikwano gikukyawa ne family kubanga omukazi yakulemberamu abalabe abaana abakukyaya abaana abakukyaya era mu byalo eyo omwana bw'agenda mu kyalo okulya Christmas bw'atuuka mu lujja bw'ati tasobola kuwa taata ssente nga maama amanyi toyinza kugamba maama nti taata maama asigaze emitwalo 4 taata kamuweka 2 naawe osigaze ng'omuwaza ati bw'omukazi bw'agamba sajja asiba atonda wano emmwanya data midde gw'omusinga sente omukazi asobola okugamba bati omwana we nga tayagala omwana waawe ku musajja sente nkugambye ekikuuma obufumbo biba bya bugagga si mukwano kale kisinga okusumbuwa abantu yalowooza olw'okuba omukazi amwagala nga bakyali bato balina essuubi ly'okkola ali mwagala bw'atu ne bw'alikaddiira mu bwavu tekiriiyo tekisoboka omukazi ekitiibwa akikuwa era olwananga nnyo mu bufumbo n'obeera n'ekintu omukazi kyasobola okuluuzinga singa ayawukana naawe kyafiirwa buli wabeera mu bufumbo nga mukazi wo talina kyayinza kuluuzinga singa ayawukana naawe gwoba tonayingira bufumbo omukazi akuteekako omukwano okukuwa akatundu okukunaaza ebigere okukola buli kimu byonna abikola toyenda ogabe emaali ebweru toyenda akasuku omukazi okubira amasimu ekiro oliwa alaba oyinawo ku bintu ozaalira omwana ebbali obigabanyiza takunoonya lwalaavu kati fe batakubirako nkugambye omukazi yenna ng'omusajja alinamu akasente laavu gy'ateekawo ennyingi agiteekawo alabe nga towankawanka ebintu bino oleme genda zaala bweru ebintu bino ye yeefuula nti mu mukwano tebiriimu nina mukwano gwange ne mukyala we bombi bakwano bange ne namusangakokko ng'omukyala balina bebi wa myezi nga3 ne mbasanga ku ssaawa 7 ogw'ekiro ng'omusajja ali mu bbaala omukazi ali mu mmotoka omusajja ayinza okunywa cupa emu n'azaala omwana n'agaba ekizimbo cupa ya bbiya ya 3 ebi netwaza ekizimbe ya 9 era omusajja nga oli talina baana bweru omukazi ne yabeeranga nga mulamu ku 8 ogenda okukyuka oti olulaba omusajja okudda embabega booti ebigere 2 ng'omukazi waali eitha omukazi asasula bbiiru yamuga nti atofaayo nze mpa ssente nsasule bbiiru era bbiiru asooka n'agiyitamu ati namugamba hani wanywedde amazzi gano ate kati wano ndabawo moweeti yaani nti nagigulidde kasuku amugulidde ebintu bya ssente nnyingi ku 8-9 ogw'ekiro ye tayomba era tasobola gaa nti ogenda mu disco naye omusajja wadda akuuma maali so kitegeeza bino abakazi batukubira bebi oliwa onookomawo saawa mmeka si nti akwagala nnyo omukazi kati kiri kyoyogedde nti ffe abaffe nga tebatukubira omukazi bw'ajja mu bulamu bwo ng'olina bw'oli yeekomako otegedde bakusanga olina bw'oli omukazi lwajja mu bulamu bwe era abasajja abasinga okweyagala n'okujooga abakazi ne babayisanga eki be basajja abaafuna abakazi nga abasajja abo bagagga ne bwawasa abakazi bane bwazaalumwa ne bakola ki naye abasajja batwezimbe nga yali ne mukazi we ne bafuna ssente tebayinza mmota bigere 5 ne mulumbe vidiyo kola ekaaba naye omukazi takikola nti amwagala omukazi akikola olw'emaali nti omusajja ono bwe nnamumalako emirembe n'akola ensobi era omukazi ekimuluma ku bbaawe ng'azadde ebweru omukazi omwavu omukazi nga bbaawe mwavu talumwa baana b'ebweru nakikugamba agamba ogusajja ogwo kagukirabe nalina omukazi mukwano gwange ng'akola yalina edduuka awo ku Wilson nga lirimu emiliyoni nga 5 naye nga bbaawe yasanyalalamu ku mirimu kakati
omusajja yali yazaala abaana babiri abato naye nga bano baamala ddo zaala abaana baabwe bakulu nga n'abasembe bali mu senior 4 senior 3 yangamba ekiri kimu nangamba ekisajja kino kakikirabe nkitunuulira ne kyeziribanga omukazi akiweereza message abaana babagobye sisobola kumuwadde ku mika kirabe naye buli woobanga oli mu bulamu bulungi omukazi takukkiriza kugaba maali era omugagga bw'afa emusaba anda namwandu olumbe lw'omugagga terubanga lwa mwavu olumbe lw'omwavu oli awa matuka erimbi tookeraga ati ninayo omwana ne bamuyimiriza mu maaso olumbe lw'omugagga namwandu yawe emusa ekyokukola ku lumbe lwa bba kubanga tasobola kukkiriza muntu yenna kuvaayo mu kamera kugamba nti ono ayina omwana ukitegedde emusiba abasita siwa kugoberera amateeka ga namwandu tasobola kuba na muzindaalo nga tali anda namwandu kubanga singa abaana bavaayo basatu ng'omusajja alese ebizimbe 4 aba abigabye ebibiri te maali yagikola n'onu kati ono namwandu abaana basinkana mu kyama omukazi n'amunyiga kamunyiga oba amuwadde miliyoni 10 abeeko byatandika akole ayamba abaana bali. Nina ekintu kyembuuza ekiki ekireese abaana ng'omusajja afudde mubadde omusajja nga yabagamba mubeere eyo kiki ekiba kati waliwo bano ababaleeta ng'omusajja abadde tamanyi nti n'omwana gy'ali nga wamuzaala n'obeera naye ate omusajja afudde ate oleeta omwana ekireetese ekyo kya mirundi 2 ekisookera ddala omusajja okweka abaana abakuwa kitiibwa gwe ng'omukyala wewaka aba atya tulina abakyala abalogo tulina abakyala abatemu tulina abakyala abalina obuyinza obuyinza bwe nnyini ng'asobola okulagira nti oyo kasuku tasuulira n'otasula nga ogenze wa muganda era n'akomandinga nti bamukwatira n'okwatibwa ng'omukazi yasinga ssente oba waliwo omuntu ng'alina obuyinza waliwo omuntu nga talina ssente bati ng'alina obuyinza gye bali sikitegedde ekyo nga talina ssente naye ng'alina obuyinza ng'olwo obuyinza abujjawa essente n'obuyinza bibulako kwenkana katono amaanyi naye kimu kyekiwerekera ekirala anti nkugambye omuntu alina obuyinza omuntu asobola okuba n'obuyinza naye nga talina ssente naye ng'alina obuyinza kakati ebiseera ebisinga omusajja agenda okutiisa abaana obbogereeko oba okwogera omukazi oli asobola okuba nga amutangidde ebizibu by'ayinza okufuna ku mukazi we ono gw'abeera naye kuba aba amumanyi okitegeera naga akansirikire kino ekyokubiri abasajja bagaana okwogera abakazi be balina ebbali oba abaana be bazadde ebbali olw'okuba abakazi bano nabo bakyalina bye beetaazaamu nga bo ne baba banja mu bulamu omusajja n'agamba nti jjukira omusajja buli w'oyogera nti nina omwana ebweru emirembe ekajje kuggwa buli w'oyogera nti ninayo omukyala tomanyi omusajja oba olina omukazi omu okuba akamu emyaka 3 ng'omukazi musiimu haka kamu kano akawako omukazi aba atereeza ppira enkoto nga gw'omaze agenda ogizza eno otereere nga gw'ate omaze nga mubadde muteredde bulungi bwe muti n'agira ppiro ng'ekiseetu saati agenda okuddamu otereera nga gw'okutuse nga toyinaako omuggo gwakuvudde dda mu ngalo kakati buli bw'amanya nti olinayo omuntu ebbali alowooza amaanyi ogamalira eri emirembe olunaku lwe gigenda okugwako kasuku lwolunaku mukazi olwagenda okumanya nti olinayo omukazi omulala emirembe giba gikuweddeko kubanga bino byobadde okaabeeka ne bawulira biggwawo okaaba bitya byobadde ogamba omukyala nti oba waliwo ekintu ekyerakisa kyakakadde n'agamba nti kanteeke kaataano n'ogampa biweddewo bino omukazi yabadde agamba nti ninayo 7 wali oba onoogizza yiyo yoba otwala biweddewo kati ate n'omukandala gwennyini omukandala oyinza obutaddamu kugufuna ate lwoba ogufunye olina okwetiiya paka kyogenda kwetiiya nga bw'oyagala amaanyi ogamalira eri abaana badde basomera masomero ga 8 ate bajja kubazza mu ga 2 lwaki nkugamba ebyo byonna abantu abalaba omukwano kyenjagala bayige mu bulamu kiri kimu ofokasinga nnyo ku bintu ebitajja kunyiiza mwagalwawo
gwomanyi nti yali mu bulamu bwo olwananganya abantu mu bulamu bw'okolagana nabo okukuuma mu byenfuna ne mukwano obutabanyiiza abantu beerabira ekintu kimu omuntu ayagala asaanyeewo abantu abamwagadde emyaka 10 ng'abasaanyaawo lwono gwalabye ennaku 4 kiki ekigaana okunyiiza omukazi gw'oyendako ate osalewo onyiiza oweeka very important question ono omukazi gw'olaba buli akuddisa ewaka essaawa 8-9 lwaki ye sigoteka mu mbeera nga takyakulaba oli oweeka akulabe oli anyiige ne lwaki tokyandaba kubanga omukazi owaawaka tewali kintu kimwenkana mu bulamu tewali kintu kyenkana mukazi weeka mu bulamu omukazi oweeka ye mukazi yekka akugamba amazima nti taata muzeeyo oli bbali kasuku ne bw'oliyendera ebbanga mu loogi teri mukazi wa loogi akugamba nti oli bbali omukazi alina ebituli ebi ekizaala wafuyisiza ne wadansibwa naye omukazi oweeka muba mu buliri n'akugamba nti munnaawe taata muzaffa lw'oli bbali tomukati nga ndi munda nti oli bweru era bwe weenyenyaamu bw'oti katono n'agutereeza n'oli olubugumu ne lukkuba ate n'omala ng'ate asanyuka ti okirabye tanyiiga ye butakutuuka ku ntikko ye gamba nti okirabye kye nagambye ye bw'agamba nti okirabye obeddako olowooza oli munda owaloogi akambuwala bukambuwazi n'ebiki by'okoze bino nze munayize nati okupakukaako lelele omukazi owaawaka n'ebizibu by'oyina abifuula amakula omukazi owaawaka yalengera ennyumba ey'ebbeeyi ku TV n'akugamba tugenda zimbanga eyo omukazi owaawaka yalaba bu video bw'emikolo nga weeteme miliyoni ezi biri naye ng'ewaabwe twoyeganya ezimbibwa eneetera obbagwira n'aba musimu omukazi owaawaka yakudifendinga mu buli kimu omukazi owaawaka nakugamba ye talina lwakkiriza nti bba wange yagaggawala omukazi owaawaka afiira mbulumi bw'okukuuma bba okuba omusanyufu paka lwagenda mu ttaka kati kyengezaako okugamba abaami mwekuumire nnyo mu kusanyusa abaagalwa bammwe be muwangala nabaawaka munyiize nnyo be mwendako munyiize nnyo be mwendako ekyenjagala kiratutereeze abakyala oba abaddugavu eddogo lifuuse eddogo abaddugavu balowooza bizinensi zikolera ku ddogo abakazi babakozesezza mu masabo balowooza waliyo emirembe abantu balagajjalidde okukola nga balowooza nti omuntu ali obulungi ayinawo mage kasoko gwe YouTube asinga mu Uganda kituufu naye osobola okusinga nga bw'ojja wano osirika busirisi tekisoboka b'osinga tebamanyi kiri munda mu ggwe omuntu yenna akusinga mu bulamu ayina ekiri munda mu ye ky'oba tosobola ate ky'olaba okitegeera waliyo bizinensi sisimu za Samsung ambi oba eza iPhone yabaloga bulozi waliwo embuga eyo mu Amerika o iPhone gye yagenda twagala iPhone yetunde nnyo ng'essimu yayo gikwata wiiki n'ezikira naye ng'ekola nnyo emmere ya Javas tewooma baloge Javas agwe tugamba abavubuka nti ekikyusa obulamu bw'omuntu mu nsi teri badde kambalage ebiri behind amasabo babitegeere kuba nze nalinako embuga emyaka egi amasabo mu Uganda amasabo 10,000 kuliko embuga egi erina amayembe agoogera mutyaba tereza kamera ndaga abantu bano logic ali mu ssabo kasuku wakolako kesabo nabeera n'embuga emyaka egi esatu naye gwe kali akayima ka Bobby omulimo gwe sikoze teguliyo wadde ng'emyaka gikyali mivubuka kinoza baali bayimba gwe nze sina emirimu gye sikoze mu nsi mino mitono naye mbadde njaayaana okuba obulungi mbadde sigikola nti njagala naye mbadde njaayaana okuba obulungi kubanga namanya nti ekkuba erituusa omuntu ku bugagga
zibu lya kulaba but singa oba olirabye bwangu bwakufuna naye kuba ituusa omuntu ku bugagga liri mu kuyaayana kugezaako bigaanyo bako ebirala abantu bonna abaavu bakakola emirimu mitono osanga omuntu ku kyalo ng'ebbanga lyonna mukubi wa bbulooka osanga omuntu ku kyalo ng'ebbanga lyonna mwetisi yeetikka bintu abantu bonna basobodde okugaggawala bakoze buli mulimu gwonna kubanga babadde bafokasinga okuzuula ekkubo ery'okubatuusa ku kituufu. Waliwo omuntu eyaŋŋamba nti abaana bo bwe baliraba ebintu bino ne mubuuza Pere teyazannya mupiira butambi bwe bukyaliwa. Abantu era balibeera ku tikitooko myaka 3 mu maaso nti gundi yali awemula. Abantu mu nsi basima mirimu tebasima bigambo byo. Abavubuka mbagamba ekintu kimu teweesiba mu mulimu gumu myaka 2 nti ndi kwogomoka. Obeera otya n'emikwano gyo 10 nga gwe mwavu nga 9 bagagga ng'ate 9 tebakola mulimu gwe gumu gwe n'otazuulamu mulimu gw'okyuzinga mwabo mikwano gyo b'owangaaliramu oba musiru nnyo. Tobalaba mabaala nti kasuka olinamu ekyebiri banteeremu katakira yesi bambi tafuna gwe gwasaba takira akimanyi okola kantu olinda kyogula kamera oba essimu otandike bali eyo batukolimira bukolimizi bwe basabiriza ebirooto tebiggwayo kyova olaba waliwo omusajja omu omugagga ennyo naye yalengera n'ekirooto ekirala ekisingako awo obugagga naga nti kati njagala ntebe yali mugagga ate n'alabayo n'ebisinga awo n'agamba ati n'ekyo njagala naye nekiri nso kituukako kubanga yalina ebirooto ebikumira abantu mu nsi ebikumira abantu mu bwavu kasuku 1 okulowooza nti bo tebasobola kutereera. Abantu balina endowooza nti nze famire mwenva ewaffe tuli bwe tuti omuntu n'omubuuza abantu bonna abali obulungi famire ze bavaamu wali ozikozeeko lisaaki nnungi. Ekireetera omuntu okugaggawala buba bwesimbu. Teriyo mugagga alina kapito abagagga bakozesa mazima. Omugagga atandika ekizimbe nga bamuwoze emitayimba bamuwoze seminti. N'abagagga bakozesa abazimbi buli muzimbi yenna buli poota n'eyingini ababasasula weekend. Era abagagga ekibakuumirako obugagga nti omugagga afa ali mu mabanja. Omwavu ekimuttira mu bwavu omwavu taba mu mabanja. Eriyo omuntu ng'avuga boda nga alina emitwalo 8 ku akawunti. Nakakati emitwalo 8 nzikozesa eki. Tomanyi omwavu aba n'emitwalo 5 ku akawunti ate n'agawola kasuku. 5 ate n'aziwola. Kubanga tezirina byakkola. Lwaki bakadaama bababbye beetuumako ssente. Akola bwe yeetuumako ssente tasobola gamba nti kaŋŋende ku poloti ey'obukadde 10 nsasuleko 3 bamangi 7. Buli w'otandika ku kirooto n'ekyo ky'olina kikuyambako focus obutava ku ekyo ky'otagetinze kufuuka. Osooka omalirize kiri. Ensi z'abazungu zikulaakulanye n'amabanja. Kasuku teriyo omuntu akuba kye yasobola kugaggawala. Lwaki? Taliyo kubanga ku kyeyo tewali ddiiru. Abazungu basetinga ensi zaabwe nga buli muntu mupakasi wona alijja. Oyina kukola. Teriyo ddiiru. Tosobola gamba Japan musajja nti ddiiro lukoba lw'emmotoka 211 ontereko 215 ajjako ssimu. Kubanga bo baamulaga nti okulya enguzi obanga so omuntu. Ng'omuddugavu atasobola kutta muntu kuba amanyi ebiyinza omutuukako. Kakati babazungu bagamba nti ate okutta omuntu kiri layisi gwe mutte neggeza olyenguzi. Teriyo muntu asobola kugula poloti ya miliyoni 5 ng'akuba kyeyo ne waba mu Amerika ng'agigula mu Uganda. Era obusente bwe bafuna mu looni ne bamuwayo obusente bwa myaka 5 n'agula akatake miliyoni 8 myaka 5 bwe giggwako obulala bwafunyeyo n'azimbamu akayumba we yaguze. Lwaki? Abazungu bo ekiyambye ensi zaabwe okukulaakulana buli munnansi mupakasi w'omulala alijja. Sente bazikusasulira mu ttaala. Nga si yonna eraba. Tosobola kera kumakya kufuna akakadde ng'ofuna 2. Tewali short oba okajeewa. Abazungu bakulaakulanidde ku fayini. Fayini ze zikulaakulanye ensi. Uganda n'ereeta kamera ezikuba fayini yeetaaga emyaka 5 kubanga buli kimu ekibadde kiganye kiteredde. Kubanga abazungu bo bamanya nti omuntu asobola kutegeera mangu
agenda okutegeera nga afiiriddwa ebbanga kati bo ne bakugamba nti ofuna emitwalo 5 omwezi gujja kugenda ogwa kunebaga nti wasala ebitaala bubi mirundi 4 wabisalira wano wati gasa aweddewo amazzi gakoze eki esente ezo zonna zigenda ne ziyamba ki bannansi kati tugamba lwaki abaddugavu tuli bubi abaddugavu tuli bubi kubafa abaddugavu tumanyi okubeera obulungi buli wamu walina kuba wuwo kati yo omuzungu bamugamba nti eddwaliro lyonna bulwadde bonna bw'onoolwala lya bwereere abaana bo bajja kusomera mu ssomero lyonna gwe lyoyagala lyaki lya bwereere omuzungu buli munnansi yenkanankana nga hamu kubanga anti hamu kyakusinga anti hamu akusinga ebintu bibiri akusinga ebintu bibiri ate nga bye bituufu akusinga handling ya bizibu kusinga abaana be nti bajja kusoma asooka kubajjanjabira wonna wayagala kati bba abazungu bakiteerawo buli munnansi ne bamugamba nti kola emirimu gy'omulambulu kufunga tobba ate omuddugavu n'alema okumanya kasuku ne bw'oba olwaliro ozitowe miliyoni 5 ze zakyusa obulamu bwo ekyo kirema abantu okutegeera abantu bamanyi ebintu ebinene bye balaba n'abantu bye byakyusa obulamu bwabwe omuntu abeera ne biliyoni naye nga miliyoni 3 ze zakyusa obulamu bwe lwe yazikwata yatereera ku olwo n'asimbula ekikumira abantu mu bwavu baba n'ebirooto ebinene omuntu n'agamba nti singa nfune miliyoni 10 mba mmaze n'atalowooza ate ga 3 genina gasobola ki okuntuusa ku 10 kati ogambye wayina essabo nayina embuga bana jompa wamatudde nsuule mu mbuga njagala ndaga abantu bano logic gwe bakozesa mu masabo kubanga ebimu ku bikumidde bannayuganda mu bwavu bannayuganda balowooza nti omuntu okuterera mu nsi ayina kugenda mu mbuga teriyo kasuku ddogo lisobola kuloga bizinensi n'egwa teririyo nkyogeredde mu kamera wano teriyo ddogo lisobola kuloga bizinensi n'egwa era teriyo bizinensi ekola nnyo ng'ekolera ku ddogo lwaki teriyo bizinensi tewali ddogo lisobola kuloga bizinensi abantu okuwagira baagala saaviisi zo baagala gwe kyobawa ekisuula ddala kutabula mu mata mazzi era abaddayale bonna abagudde bagamba babaloga naye baava ku mulamwa basula mu mata akakerenda bagayiwamu amazzi nti bandoze abakozi bo bazanyira mu bizinensi ekikuuma bizinensi okubanga weeri kwe kuwa abantu ekintu ekituufu ekyo kyobalaga era ekikuuma bizinensi okubanga weeri ebbanga ddene kwe kumanya nti bizinensi yeetaaga saaviisi olwaliro kasuku oli w'amaanyi bwe bajjawo intaneti weetaaga okukola tv sente ze wajja mu intaneti bweba wazinvestinga bubi oba ogudde bweba wazikwata bulungi baga nti kasuku akoze kasuku tv ne kasuku radio lwaki wapulaninga omulimu guno ti enkya gusobola okufa eteri bizinensi etafa era teriyo muntu atafiirwa n'omugagga afiirwa naye tomanya omugagga lwatunze poloti y'akawumbi ayongere mu bizinensi gwe tomanya omwavu ye bwafunye ebizibu ensi yonna emanya kuba bigamba buli muntu kubanga yetaba na handling yabyo teriyo bizinensi etafa naye buli wookola bizinensi oteekeddwa okugiriikiriza omanye ebigisigazaawo singa emirimu gisanyalala kakati abaddugavu tubagamba nti bw'oba fumba emmere nga nnungi abantu bajja kugirya si ddogo bizinensi eteekeddwa okuba nga erina maginenti ezoona ze leero kyekiri kusaasira oyimba si ddogo nina mukisa si ddogo ate nga n'omukisa kitegeeza magezi era abaddugavu bamanyi omukisa kwe kufuna ebyobwereere omusajja no yafuna omukisa n'afuna ssente bo balabanga eyalonda ennonda omukisa kitegeeza magezi era kabaka Sulemaani waliwo kabaka yali musajja mugezi nnyo omusajja omu yamubuuza ekibuuzo n'amugamba kunze ne riziki ani alina okunoonya munne ng'akibuuza kabaka n'amugamba nti riziki yeeyina okukunoonya omukisa naga tekisoboka omusajja n'agenda mu ddungu ne yeekweka eyo ennaku 7 kawuka
anti kati gano mayembe gagala kulemesa bantu kuyiga omusajja nagenda mu ddungu naye kweka ennaku musanvu yali agenda kufa olw'omunaana abasajja abali bava kuyiga ekiro ky'enkuba ne kitonya ne bayingira ne bamusanga ng'agenda kufa ne bamunywesa amata n'adda engulu. Omusajja n'abuuza kabaka nti okirabye. Kabaka n'amugamba nti okirabye. Kiriziki yeyina okunoonya. N'amugamba nti naye ate singa teweekwese bano baali kuggyeewa. Wagenda kugezesa mu ddungu nti oba riziki yeyina okunoonya. Naye ate weekweka. Okwekweka kwali kwetegeka olabo baba bali banaakola ki? Banaakunoonya. Banaakulaba. Abaddugavu babulivingirira mu bintu by'omukisa nga balowooza nti omukisa kitegeeza kufuna byabwerere. Omukisa kitegeeza magezi. Katonda oyina musaba mukisa. Omukisa Katonda gwakuwa kwe kulaga ekkubo ettuufu ery'okutambuliramu buli wakuweereza amagezi. Abaddugavu ekibasudde mu bizinesi zaabwe zonna n'okuba nga Afirika ebuyaana balowooza nti bizinesi zikolera ku ddogo. Beerabira nti bizinesi zikolera ku mutindo. Tebalabidde ku basituse. Kyeki kiraga nti omukisa gutomera yeetegese. Omukisa gutomera yeetegese. Bo omukisa kitegeeza magezi. Ate letonde y'omukisa mu ngalo z'omusiru kiba kisiraani. Sebata kwe kuyimba teri baddogo kola na maanyi. Sebata mu luyimba teri baddogo atandika agamba nti yagenda ogula ebyennyanja. Nga biri byaduze. Ebyono bikadde ono talongosezza waakolera kati n'agenda ewoono nga ye ebibye byonna birungi. N'asala waagule ku ono. Bali ne baliyita eddogo. Era oli n'agamba nti mundi bamusiraanya. Njagala okwata abaavu 10,000. Abaavu 10,000. Buli mwavu omwe milioni 10 oba tebaagaggawali. Ekibakubidde mbwavu tebalina ntandikwa. Ate bo balowooza baabaloga. Entandikwa bafokasinga baginoonya mu bitono. Bo balowooza tulina kukwata kinene. Balowooza tulina kukwata kinene. Buli muntu yenna asobola okuba obulungi singa aba n'entandikwa. So logiki ali mu masabo wembadde nziraawo gwe bakozesa okubba abantu oba okubateekamu essuubi eritaliiyo kubanga jjukira nze toyinza kundagula. Toyinza kulagula muntu agenze manju nti ogenze kweyamba ate nga gy'agenze. Kakati ozze mu ssabo ate noga nti jjajja ngambye nnina ebizibu ate tamanyi kikuleese. Ekikuleese olina ebizibu. Kiringa muntu kundaba nga ngenda wakasuku nandagula nti ogenze kukola interview. Kati mbadde nnonyi. Kati leta kamera tulaga abantu bano. Logic ono. Kakati embuga omusawo yenna Omuganda obandagule gwe simanyi. Embuga ebeera neetoloovu bweti. Omusawo yenna Omuganda abasawo bonna abo abasinga abafere batula ku luggi ku mulyango. Kati atuula wano bwati wano wabaawo ekinnya. Ekinnya mubaamu keesi ebaamu endege bwe bw'obuuma bwe bagamba nti amayembe gaase. Kati omusawo bw'atuula ku luggi mu kinnya wano wali keesi wabaawo olubugo. Kati bwaggalawo enzikiza nga atandika obbanyumiikiriza bw'asosonkola ebintu wansi kati ng'ajjayo endege. Kati abatuuze eri essabo lyonna teriba ttereevu libaamu kano. Bwe mutuula bagambe nti asooka waggulu gwani muba mwewulira. Kati ate essabo bwe baba batuuza mu ssabo abatunuza ku kisenge. Bw'atuuka wano okutandika okukola abatunuza ku kisenge kubanga omuntu bwe yeetegereza ennyo alaba. Kati bw'ajjayo zino endege bano zibayita amayembe nti gaase n'atandika ozinyeenya bw'ati. Kati logiki gwe bakozesa ali bw'ati. Mandwa wangi jjajja. Abazzukulu bagamba ki? Jjajja tebalina ttabbu. Kakati yoli logiki oli gwawulira wali nti amayembe gali mu kwogerera muki? Mu mbuga. Teriyo ssabo likola. Era teriyo musawo Muganda akola awanzikiza. Teri musawo Muganda akola wanzikiza. Obudde bw'omala kati ng'otudde wali afuwa oluwa babaamu n'obuliba bw'ensolo enkambwe n'obufumu. Bw'oyingira mu ssabo amaliba g'engo amafumu agasongodde ne bakugisaako n'essimu. Ebyo byonna babikola okusigamu okutya. Kakati bw'otuula ne bakulagula. Omusawo ono akuteeka mu nzikiza. Kituufu eddagala aba alirina. Naye enzikiza emuyambako kukulamula kukubba. Kyovulaba omusawo bw'omutwalira omulwadde ow'essabo. N'omuga jjajja ssente mmeka nga temunnayingira ng'agamba nti ssente zaaki? Ssente zigula obulamu. Kati yakugambe nti mayembe ge gakoze eki? Ge gazisabye si ye. Mayembe gazisabye si ye. Kakati kye ŋŋamba ki kino?
Amaanyi g'okozesa okuzuula embuga ekola singa ogakozesa okuzuula ebyenfuna byo singa Uganda tekyalimu muntu mwavu n'omu. Ekisinga okubonyaabonya abantu mu nsi muno bitundu bya kyama. Tulina omusajja waffe yali asuubula byennyanja ku mwalo n'ayagala muk'omusajja. N'omusajja yali muvubi. Kati ono bwe yayitanga n'agenda ku byennyanja kati lumu ono bwe yagendanga ku mwalo ng'asooka wa mukazi. Oli yakeeranga nnyo ssaawa 9 bawa omukazi. Ono yajjanga ssaawa 10 okugenda ofuna ebyennyanja kuba oli yali abijja mu mazzi munda bawoona omukazi. Kati ate ng'ono asuubula ku bano baleese. Kati munnange sijja mwogera linnya ensi mumanyi ku kyalo eyo waffe. Agenda ayingira mu nju y'omusajja. Omusajja yafulumye edda agenze. Omusajja laba alina kye yeerabidde. Akomawo emabega. Yamusanga mu nju. Omusajja akuba enduulu bakwata ono. Ono bamala okumukwata abantu bakuŋŋaanye. Yogayoga ng'omusajja bamusalako omuggo. Nga bamusalako omuggo ki nga gugwa wali. Amawulire tugafuna ku makya gundi bannange ti bamusazeeko bitundu by'ekyama. Kiki kyabadde ne bamukute ne muko omusajja. Bamusse tebamusa nga n'omukazi teyina mwana. Nga n'omukazi hano bagenda White Town ndowooza wiiki 2. Omusajja oyo yasinga obugagga ewaffe kati. Gwe baasalako omuggo. Yasinga obugagga mu Masaka. Era agamba nti singa tebaamusalako omuggo teyandifunye ssente. Kuba gwe gwali guwakula entalo ez'okumutwalako ensimbi. Era abantu bangi abavubuka bangi abaayagala okugyesalako. Nnaga kankwata agambe ngwejjeko sifiira mu bwavu. Naye mpa abavubuka sibagamba nti mwesaleko emiggo. Naye mbagamba mutya yadde omuggo oguyina weeyise ng'omusajja oli gwe baagusalako osobole okutambula otereere. Kubanga ebizibu byonna ebikuzza emabega byekuusa ku maka, byekuusa ku nkozesa bubi bitundu bya kyama. Kubanga wazaala abaana gwe ng'omukyala mu muntu ateeseteese kufuna baana. Yeah. Ekyakulemesa okugenda ebweru ku kyeyo wali tolina bw'oyinza kuleka baana bo. Ekikusibidde muwavu ng'omusajja sente z'okolawo zoonywa. Bbiya singa teyaliiko bakazi singa tatambula. Teri mutamivu atayagala mukazi. Abantu bonna abagaggawadde abafunye ssente babalangira bukopi. Lwaki babalangira obukopi? Ettima eryo lye lyabaleetera ssente okuŋŋaana. Buli mwavu bamulangira kisa. Buli mwavu bamulangira kisa. Musajja abadde mulungi oyo. Tubali tukola bwetuti. Tubali tukola bwetuti ne bwetuti. Byebikumira abantu mu bwavu. Twalina omukyala ku kyalo nze nafunako chance ku myaka 11 nalingizaako muleeba. Yewazaalirwa. Twalina omukyala ku kyalo yali muzaalisa. Kakati nga wanaabaayo omulwadde omuntu ow'okuzaala. Omuzukulu yali mukwano gwange nnyo nga nkubira. Nga ntegeeza si kunkubi nga ntegeeza. Nti ekijja. Kubanga ffe twabanga ku kyalo kimu nga tukwataganira ku luzzi. Era nga bwe ngenda ku luzzi sisobola kuvaawo ng'oli tazze. N'oli bw'agenda tavaawo nga sikoze eki? Sizze. Kati yaŋŋambanga nti leero waliyo omuntu. Twalinanga eddaala kwe twalinnyiranga mu ddiiro okulingiza wansi. Omusikazi oyo yazaalisa ebyalo nga 6 nga buli muntu amutenda okuba nti ye muzaalisa yali asinga ku kyalo. Naye ye omukazi bwe yatuukanga okuzaala yakozesanga bigambo abakazi ne bazaala. Yali mulundi. Yagambanga nti sindiika bw'olemererwa ku nsovaako. Omwana alemedde mu ifuuti ng'amutegeeza nti omwana ali wala fuuti nnamba. Naye nga bonna bazaala bulungi nga balowooza alina ki? Eddagala erizaaza. Ono ye paniki gye yabateekangako baafokasinganga ne basobola okusumulukuka. Buli wooteekengera byankya. Omuntu anaakulaakulana yeekengera nnyo nti singa afuna obuzibu ntandikirawa. Ly'eddogo ly'obugagga, ly'eddogo erikyusa obulamu. Omuntu anaagaggawala takwata kkubo lizikiriza bulamu bwe kugufuula mulimu. Muntu kwetunuzaamu ssimu alwane ne gavumenti. Muntu kwetunuzaamu ssimu awamule abantu. Muntu okwekola ebintu ebiteeka obulamu bwe mu matigga oba osiraanyizza omugigi gwo.
kyokka ekyennaku omugaso gw'omuntu mu nsi tugulina tunafuye. Abantu baffe batulamu omugaso nga tunafuye. Lwaki? Bagutulabamu lw'ebyo bye twabategekera. Abaana tebayinza kuwa kitiibwa ku poloti gye wagula. 150 bateekeddwa okuwa ekitiibwa ku poloti eyo kubanga nabo bagezezzaako ku mulembe gwabwe ne balaba nti ebintu bikola ki? Bikaluba. So buli wabeera muvubuka ebina byonna Kasuku tubyogera naye nvaayo ne njogera ebintu ebyewuunyisa ensi. Naye ngezaako kwogera ebintu bino gwe muvubuka obeeko ky'okola ki? Ky'oyiga. Kuba kati bwe mba njogera ebigambo bino n'enfuna kyenfuna. Gwe olina kitone ekyekiri mu ggwe. Bwe mba nsobola okuvaayo ne nga nali neetunda. Gwe ani atasobola kusika kabalagala omutembeeyi mbu olina diguli Makerere? Bwe mba nze nvuddeyo ne ŋŋamba nti n'abakazi b'embuto nze mbamenya. Gwe ate okwatibwa otya ensonyi okuweereza omwenge mu bbaala? Kisinga kyenkoze. Nkuwadde obuvumu. Nti olaba omusajja ono amenyesa bakazi n'akyogera mu kamera. Kati ate olwoze. Nze ate lwaki? Olw'okuba nasoma diguli noonya mirimu mirungi. Teriyo muntu yasoma aweebwa kitiibwa. Buli muntu yenna yasoma ku mulimu abanga kasasiro. Lwaki? Omulimu gwali mu kukola basobola ogukola nga ye bangi kuba baagukuguka. Omuntu ataasoma yaweebwa ekitiibwa ku mulimu kuba yaguyigiraawo gukakasa. Muntu agamba nti ng'oba omwana ono akuma omuliro mu sawuna nzijewo anaakwasa enkwa amangu. Gwe maneja baggoba ntya? Maneja abula? Tasobola kubula. Nti Uganda erina emirimu emitwalo 4. Okusoma kwali kwetaagisa mu gyenkaaga kyova olaba abasinga okubaamu ebifo ebinene bakadde. Abalina omugaso gw'okusoma baggwayo. Ensi etambulira ku buyiiya. Omusomesa ajja mu kibiina n'agamba nti a personal self-speech is code. Teri yawanika mukono. Mbuki? Anti era ffenna twasirika nga bw'osirisa. N'abuuza nti ekibuuzo kyembuuza temukiwulidde. Ne tusirikira kuba yali mukambwe. N'amala n'abuuza nti ani atawulidde kye ŋŋambye? Ffenna ne tuwanika omukono. Bwe tuti. N'agamba nti nakuba kirasi yonna embooko yonna yayita ne banne bamuyambe atukube ffenna atumalewo. Lwaki yatukuba? Yagamba ekibakubizza bwe butawulira kibuuza ate ne musirika. Ekibawanisiza emikono yebadde answer. Yagamba nti a person who sells fish is called. Ye yakiraba nti a person who sells fish is called. Kati ne answer nereeta ebizibu. Abalala bagamba fisherman, abalala bagamba water underman, selling fish, byonna nga bigaanye. Omwana yali asomera ndejjaawo yaddamu answer ffenna ne tumusekere tukalaba ono omujega. Yakati madam yagamba master fishmonger. Kati ono mulalu bikwataganirawo. Nakati ogambye ki? Tamutuwulira nti fishmonger. Kadda wano maaso tugamba bamusi. Kati naffe ne tutandika okutagala fisherman, underwater, keera keretanyi. Kakati nga buli ayogera adda wali. Jjukira ffe abalinga abasiru ku kibuuzo ekizibu twalondebwanga mangu. Bwe wawanikanga omukono bw'oti nga gwakuyitirawo mbwangu. Era nze nagenda okuva mu ssomero ng'ekintu kyemmanyi pollination is a transfer of pollen grain from answer to the stigma. Simanyi kye bitegeeza. Ekyo kyate bwe yakibuuzanga nga ze tannonda. Alonda balala. Anondera we sitegeera era ankube. Munnange emigo gyakaaba ng'ekigambo ekiri nti a person who sells fish is called fishmonger. Essomero lyasanyalala. Kati kisoboka bikwatagana bitya. Kakati ensi kati gwe sokoliddeko nga tonneeyogerayo. Omusomesa yayingira ekibuuzo yakibuuza atya? A person's offense is called. Koli. Tewali yawanika mukono. Tetwawulira. N'akiddamu mpola. N'agamba ani atawulidde kye ŋŋambye ffenna ne tuwanika emikono. N'atukwata ffenna n'ayita ne banne ne batukuba embooko ne zivuga. N'agamba nti eyo yebadde answer temuwulidde. Kati n'agamba nti kyembadde mbuuza nti a person who sells fish is called. Naye wano ono yayagala bakuba bukubi. Kubanga kiri kyeyayogedde nange saakitegedde ng'okyogera.
A person says fish is cold. Ate yali answer. Anti yali abuuza kibuuzo nkati nga ku speed kwagibuuliza tetusobola kutegeera. Nze omusajja yandeeta ne Kampala natandika atunda pirawo masala kamulali omudalasini n'entangawuzi ense. Bwe baali banjigiriza emirimu egyo nga bw'ogenda ku dduuka obyogera lumu. Mbo. Kasoma pirawo zakama omudalasini ense. Kati bannange baayogeranga nga mpulira ntangawuzi nse. Naye nga tebe byonna babyogedde. Jukiranga nze okutandika okumpa ebyange nange nkole nina okuba nga njize biri tetumala budde ku dduuka. Kati pirawo zakama ntangawuzi ense. Byonna mba mbyogedde kati goyinza katokoze eki tobiwulidde. Kati amasomero ago ebiseera bye twasomerangamu. Singa babuuzanga ekibuuzo lotakizzaako mu Luganda nga abaana tebajja kitegeera. Oba singa wakiryanga. Singa wakiryanga. A person says fish is cold. Omwana yagamba nti fish mwonga ntoka nti bamusse kikwataganirawo. Kati amala bakuba embooka ekibiina kiramba. Ate n'alyoka akiddamu mpola. Kati n'agamba mutandiko ki okutubuulira. Omwana yali wandejje. Gye yali yava. Yali wandejje. Ye yekka mu kibiina eyaddamu ekibuuzo ekyo. Ate n'ekirala ye mwana yekka mu ssomero eyali asobola okufuluma emirundi 4 omulundi gumu ng'agenda emmanju. Emirundi 4 omulundi yafulumanga emirundi egiwera 4 mu kibiina ng'afuluma mu lunaku. Short call biki ebyo? Anti kati fe wagambanga nti excuse me madam, I want to go to short call. Naga soke genda. Kakati bwe wafulumanga. Kati bwe wamuddangamu kimugamba. Yakuddangamu ebigambo by'Oluzungu nti luli wagenza atoddayo kukola ki nga tosobola kubiddamu mu Luzungu. Olina kusirika na musulu. Tolina mugamba nti guzzemu ne gunkwata mu Luzungu tokimanyi. Naye oli yamugamba nti mu kusooka mbadde mu sootiko kati nzirayo mulongo. Nanga okay you go. Mugambye eki? Kati nga ffe tosobola kubitegeera. Nemuwoninkirira. Omwana oyo yava ndejje nga ne mu kirasi takubwa. Era bwe yatuuka twali tumaze n'okulonda ono akulira kirasi bamuyitanga. Class monitor. Ne babumuweerawo. Ayina ekibuuzo kyeyaddamu nti ayina answer gyeyaddamu nti to sell them and we get money. Tugamba bannange yekyali kibuuzo kyaki. Ensi yonna neesanyalala. Kubanga ffe kakati lwaki omanyi naawe ombuza n'ebyekisirungi. Lwaki nkunnyonnyola fishmonga. Fishmonga erimu ebigyekweseemu nti ensi yakwetegereza. Omuntu ayinza okugamba ekintu mu byenfuna n'otawulira ate n'okyanukula ng'awulidde kyekivaamu okugwa. Ekisudde abantu kasuku. Teriyo muntu mu nsi gwe basobola kufera. Taliyo. Abantu bonna be bagamba nti babafeze abantu ababajjeko sente zaabwe ne babasuula baba bamanyi. Era oyitagamba nti gundi bamufera n'omuyita omusiru. Teriyo muntu gwe basobola kufera wabula abantu beesiga abantu abakyamu. Munno yennyini yakikukola. Tewali muntu gwasobola kutwalako ssente nga tebamukubye bukubi tibabbi bamukubidde ku kkubo nti bamufera poloti bamufera emmotoka nga kuba atwala ssente tekwaliko gwamanyi. Taliyo. Bw'oba weesiga abantu mu byenfuna lwananga nnyo weesiga abantu bemutambulira mu kategule y'emu. Ebyo ebisinga okusumbua abantu mu nsi ate era abantu buli bagawala besiba nnyo mu bantu abaavu babajoogi. Ng'omusajja oli yatukubanga empya ez'essente. Nti ekisinga okukozesa Abafirika. Abafirika bakola nnyo okulaga abaavu nti tebategeera. Bakola kakasa baavu nti tebategeera. Era teri Mufirika akola kintu natakiraga mu kamera oba kikakasa abantu nti wali wange. Ate omuzungu yo olufuna ssente alwana butamumanya. Ne wanaavaawo. N'agenda mu banne. Atekewo ne gundi. Era nze neewuunya abagamba nti Uganda teri mu mirembe nga buli afuna ssente yavaayo ziraga nti nzirina. Mwagala mirembe gifaana gitya? Omuntu n'oteekengera nti
singa nala nvaayo okulaga nti nze ndi bulungi kya bulabe naye abantu abavuddeyo okuba obulungi mu nsi tebalaga bannaabwe engeri ki gye balina kukola batambule wabula ate babalaga bulazi nti bo tebategeera omuntu najja mu famire mukama abawadde sente mu famire mutudde mu meeting z'ekika ekizibu kya miliyoni 3 oli mu kugamba banno b'omanyidde nti balina sente muyinawo mmeka Katonda akufuule nga bali bo bakimale olina kyambala bwambazi muyinawo mmeka temwagala kukola juzi gundi namukola bwini teri muntu atayagala kukola naye omuntu yenna okusituka kwe wabaawe yabonaabona ennyo gwobe bulungi Kasuku eriye yabonaabona ennyo gwokuleta ku media eyasanga ebintu nga si byangu nze kati nze nabonaabona okuleeta abalala watandikirawo ku red paper kakati gwe ugenda webuuze abantu abasooka okuleeta empapula z'amawulire mu Uganda bye baayitamu kitegeera biba byali bingi nti ekikuumira amafamire mu bwavu kwe kubanga ono asituse tasobola takkiriza banne nabo babe bulungi agoba obwavu mu famire ayagala avunamirwe bufuutuke bugende ova otya mu famire enjavu Mungu n'akugaggawaza emaali yonna n'ebeerayo yo na mukazi ate n'oyagala okuzzaayo banno teri kintu kinyuma mu ssente Kasuku teri kintu kinyuma nnyo mu ssente nga kubanga oli mugagga ng'olagira bulagizi ti Kabaaya mami aŋŋambye agala kadde kamuwe ne bakamuwa teri kinyuma kubanga oli mu meeting oba ya family noga Jeni kwagaza milioni 2 Muzafaru milioni 3 Katerega milioni 1 Jowani kwagaza milioni 3 ezo milioni 7 tuzimalewo njagala bigwe kati bwo busonga tembusiba wano kale muzeeyi Kuchagera kubanga boko manning abawe ntandikwa bali bulungi naye omusajja biliyoni yozo obuwumbi 10 bacha kubira simu awakoma n'ekizibu kya mitwalo 7 oba mugaggo olu oba munaku asembayo balina okukubira simu kweza ensonga balina kuwaabira nti Kasuku nti gundi twamugamba ebbaati liri lyavaawo emmanju kati naku 2 taweereza muzimbiddizzaayo oba ofuuse komanda Waaye abasaya bagamba zeeke ebbaati olinda ki mama teyagamba zeeke ebbaati ekyo nakyo oyinda bakubira nsonyiwa baaba ati badde bidde neerabira kankubira Katerega agende yali sereke naye oli mulumbe oli musajja mugagga Mungu akusobozeseza mu family ogagga wadde nga mukyafiirwa n'ewammwe era bakulinda ojje n'omukyere tekisoboka omusika yeebaza esente zirina kuyamba family yo kujijja mu bwavu kukyusa mbeera beba abaavu abagagga omanyi omuntu Kasuku asobola okubeera nga ayina sente ate n'ataba mugagga kisoboka ng'omutima gwe alaba ne bwagaba sente ezo ziriko obuyinike ezo eza sitaani ezo oli abeera n'ebizimbe nga 10 naye ng'alaba okuwa omuntu emiliyoni 10 alaba gwawa olamugwerako ddala babase abakazi batono nnyo abaagala abagagga abo maka gaabo kituufu era Kasuku olwananga nnyo obulamu bw'ensi buno n'osanyusa abo bonna abasobola okutuusaako obulabe olwananga nnyo mu bulamu n'osanyusa abo bonna omulabe basobola okuyitamu okutuusaako obuzibu n'otabawalana eyo ensobi ekoleddwa abantu bangi n'otambula n'abantu 4 mu mmotoka n'otuuka mu bbala n'ogaba emiliyoni 2 nga bano mulimu ne bagobye mu nju ye 15 tolina kyomubadde byebisinga nno mu bayimbi beba tebabeera n'abagagga baffe wano awo omugagga wa wano e Uganda bw'omusemberera ennyo tofuna naye bano abajja nga bwe bagenda be bafuna bw'omusemberera ennyo tofuna bagagga ba wano naye ate omanyi akantu ako kasinga okuva ebiseera ebisinga abagagga ekibalemesa okuwa abantu abali ku lusegere okubongera sijja gamba kubawa okubongera abagagga baagala nnyo okubawaana kakati omugagga buli wakuwa ennyo otuuka nga tokyatwala mawulire ng'akulaba oli wa bulijjo omugagga akuwa $10
n'otanyumya n'atakiwulira nga mutyaba akimugamba. Omusajja bamuwadde ddala kikumi naffe tuyo omusajja gwe webale kuba musajja mugabi leerere olwo wajja kusanga akuwa ebibiri kati omugagga atuuka nga Kasuku ne bwakuwadde olw'ebisa tokyazinyumya omiramire kati omugagga lwaki asanyusa nnyo omuntu omupya ono agenda kutwala information anyumye eri mu bantu pananga omusajja gundi simulabanga gomaze omusajja akutadde ddala kikumi n'akimpa nze ntidde kakati abagagga ekibagano okubagabisa abantu abali okumpi tebatwala information tebadde bango bamunyumba omusajja yannyambye basirika anti nabo batandika okwagala okwefula nti nabo bagagga n'okunyumya ebintu nti omusajja oyo singa sinze teyandibadde bw'atyo kati ye yakola ggoluwa omusajja oyo twamukolera wano taba kubaffe teyandibaddeawo teyalina kyalina nti kati munnaffe gwa yakola oyina kaki tali muntu mwavu Kasuku abana magezi taliyo muntu omwavu abana lugezigezi kyova tali muntu mwavu alowooza byankomeredde abalugula iPhone gulo omwaka afundikira ira Samusanga alowooza ogula poloti afundikira aguze moroka taba na kyalowooza kyankomeredde muganga bwagamba nti noonya poloti najjeera gyagulira n'asera ne baziba buno obusente buno nande bagula mmotoka kangulemu iPhone kyekiriwo kuba ye talina kyalowooza kiri fayino kakati ye takkiriza bukyova ababuloka bakozesa ekigambo nti bano bagawo obugabi wa $5,000,000 tokiwulira kyatubbe poloti y'omusajja Kasuku nti wamenti wa 45 tubbawo bubbi kati ate bwakutuusa ku 45 ng'ate akulaga nti ate neiba yaganye 6 noga nti yadde agule 6 lwaki siga oyite agule wano pabanzi jawaka mu bikunta kabaye oli wati jatugule poloti y'omusajja ensangi tubbanzibe nange muniki nti ayagala wa 35 35 ziba ubiti kale mvuge emmotoka ne madamu atuula tugenda ensangi poloti yali mu open space nga waliwo n'endala era ziri kakati nalinga ayidde buloka natta omulimu omulundi gumu naga nti omusajja wali adde bamu $5,000,000 yaganyi ne mubuuza omusajja ow'ataano lwaki tomuyita agule wano kuba weeriraanye wano waliwo obuzibu ki natambula butambuzi nekola ki n'ogenda omulala yali agula mmoloka n'ayita mukwano gwamulabire bobuloka era baali bamusi amuga emmotoka eno eri etya baali awo baali Kasubi kyo nga teyina buzibu jasi bagikonamu mu lujjuwa naye bagigolola bulungi omulimu baali bagusse nti buli lwokolagana n'abantu b'otenkana nabo mbyanfuna mu nsi oba otambulira mu kufiirwa kubanga omuntu omwavu mwetegefu okufiiriza $1,400,000 afune $10,000. Kituufu tayina kisa kyonna gy'oli yadde okukulumirirwa yanoonya kuyitawo ye nga ye naye tugamba ki abantu bwe twenkana mbyenfuna tubawa budde ate tubakolako mpalana kitubawa buki budde kwegamba n'otuuka n'okweraga kutuzizza emabega olw'okuba ngenda kugula mmotoka mabanja ninako $1,10,000 sisobola gamba Kasuku amperekereko ngenda kuswala kanjigulire mu mabanja mu nkukutu mulage nti ya kaasi ngenda gula poloti $1,400,000 ninako 2 bwe naagamba muti yaba mperekere nja kuswala ajja kubinyumya ati mbawaddeko 2 ekyo South Africa nakugamba bw'oweegatta n'omukyala n'atakuwoomera omuvunaana omusango ogwo baguyita impersonation bwe gumuka muvi bamusiba emyaka egi ekisinga okusumbuwa abaddugavu ze impersonation ne kitukyayo emikwano abaddugavu twagala nnyo okukakasa engeri gye twafiiriddwamu ne tetwagala kulaga nga tuyingira mu bikolwa ebyatututte mu kufiirwa South Africa bwe weegatta n'omukazi nga tawooma omuloopa mu plana personation ne Thailand gyekiri Thailand yensi esinga obuseegu mu nsi yonna balina amabaala mulimu ebiyigo ebyo babibambamu abakyala nga tomulabako feesi olabako kano kawato bw'osasula mu bbaala n'oyingira omukazi okozesa mukozese tomulabako bamupimira budde ti dakiika 15 ne bamusikayo ne baleeta omulala era yensi yatongoza obwamalaayo okufuuka omulimu Thailand
Ne Thailand omukazi bw'atakuwooma. Bw'atawooma era ogenda ku poliisi nga nti officer nti omuntu ono aganye okumpomera. Tenga nzigyeko sente zange nnyingi. Musango ki? Impersonation. Mpozi nga yakindaze. Mutyaba. Jako ebintu. Naye kati wano mu Uganda weekiri. Ono mu Uganda osanga omukyala nga asagala bulungi n'atawooma n'atambula n'agenda nga ne sente azitutti. Naye nga tosobola kumuwawaabira. Kati twagala abakulira. Omuwawaabira ki? Omuwawaabira kubanga sente musango ki? Tolina mazzi. Towooma. Tomanyi kukaaba ng'omukyala. Okitegeera. Ebitundu bye ebyekyama nakwana bikwane ng'ate mbeeramu ebiri bitundibwa tewaŋŋamba. Nze siraba. Nze ebbanga lye neegattidde so kwawula bitundu bino nti bya kkubo oba bino bibadde mu nnyumba. Kati lwaki tokindagirawo nga tetunnatandika manye nti kankuwe 5 oba 10 lwaki onsuula mu mukwano ng'oli mufere. Personation ebekkutte. Okwefuula kyotali. Ovudde ku kkubo n'enkukwana. Polisi wenoonyereza nti gwe oli malaaya wa ku kkubo. Ng'ate ono enkolagana gy'olina naye omulaga nti abadde akwana bukwanyi bakusiba emyaka 2. Abayo onkoze ebintu mu ggwanga lino. Bakomaawo. Impersonation. Mpulidde kapya. Musango munene. South Africa. Gyeguli. Singa olipotinga nti ontansanyusizza muwadde sente zange bwe ziti emyaka egi. Lwaki ogenda mu bw'amalaya nga teweeteeseteese? Okimanyi olya ku nfidiko. Togifuddeeko. Gyensasulidde sikifunye. Kakati ebintu ebyo nsaba bijje mu Uganda kuba ne Uganda nayo mbuseegu ndaba eddukira ku speed. Sendi, Kazibwe Kapo, Kabaya. Otegeeza ki? Mwekutte akaganda ati? Tetusobola kwenkana nabo nze sitegeera ate bali bategeera. Kati otwenkanyankanya otyo osinzidde ku ki? Mubeere bulungi. Bwe tubalaba bali boogera ng'abagezi. Nze ntegeera. The views expressed on Kasuku Live do not reflect those of the host, producers, or management. They are solely of individuals providing them and do not represent or reflect the official policy or position of this YouTube channel. Abakyala werezo omuyomba enyembuto katonda yekyembuto genda wegiwaminge yabaweereza buno bukeeke obutini singa baabumutwale bamumusonseka mu kamwa bwonna n'abufulumiza mu nnyindo kibwa alina guno omuggo gwa musa waitisita biblia mu detergent waliwo wanagambye emunda y'akasajja kasendi kalimba bannange